Weewaawo omwoyo gw'omuntu kinywa ky'amaggwa akisiba yamanya bw'akyetikka. Bulijjo kugulu kwa kibe kusula kulindirira omulabe, ate omujjo yeekomomma y'atamanya buwoomi bwa jjolwe. Bwe ntyo nno sijja kwezinziika ng'agazziisu mu kyaliko oba okwetuulako ng'ow'ekiggalansi ng'ate nnyini mulimu takira kwota, ow'emirimu gye teyeetereka, omubazzi w'enseke akeerera ku biwondowondo. Kye wajja okulaba okyekkaanya amaaso g'omumya go baagoogerako gekkaanya omunyale. Muliyo mutya Ataayi yonna gye muwangaalira, eyo gye musinziira okugoberera omukutu guno. Olasangeye kwe muyigira ebintu eby'ensonga. Awali akagga wagwana kasumbyo oba kayita kasumbajjo, kubanga n'awabeera embazo mukenula akanuulo wakakuba akazza. Bwe ntyo nno nkomyewo nange ate tubeeko engeri gye tulokeza ku ndasanya ebigambo, kubanga kiwewerera ng'edda bwe kikuyitako ng'otidde. Olunaku luno olwaleero tugenda kulambulula ku ntandikwa ey'erinnya Namasole. Erinnya lino Namasole lyava wa? Lyatandika litya? Lyajja ddi? Okusookera ddala gwe atalimanyi makulu oba kyeritegeeza, erinnya lino Namasole litegeeza omukyala oba omukazi azaala kabaka, nnyina wa kabaka, maama wa kabaka tumuyita Namasole, era kitiibwa ekimuweebwa. Naye lyavaawa oba lyatandika ddi? Era lyatandikira ku ani? Erinnya lino lyatandikira ku mulembe gwa Omulangira Kimera bwe yali ava e Bunyolo. Kimera mujjukire nti ye kabaka wa Buganda owookusatu, naye bwe yali tannaba kufuuka kabaka yali akyali mulangira. Jjukira nti yakulira Bunyolo, era abaali n'Omulangira Kimera nga ava e Bunyolo yajja ne nnyina. Nnyina yali mukazi muyima era baali bamuyita Wannyana. Wannyana yali muwala wa Mugalula ow'Enseenene, yali muwala wa Mugalula Buyonga ow'Enseenene. Era Wannyana ono kugambye era nkutegeeza nti yali mukyala muyima, naye bwe baali bava e Bunyolo baatuuka ku lusozi oluyitibwa Gguluddene, eriggwa lyamufumita Wannyana. Eriggwa bwe lyafumita Wannyana, nga lugendo lwali terukyayinza kweyongerayo, baafuna ekiti ekiyitibwa eky'Eggamansole nga kyagaagadde bulungi awantu we baamuwummuliza. Balabe nga bw'omanyi abantu abatambula basooka bafune ku bujjanjabi. Baabeerawo kaakabanga, naye ebbanga lye yamala ng'ali mu kiti eky'Eggamansole, ebintu bye yakozesanga ng'ebyanzi by'amata, kuba nkugambye yali mukazi muyima, baabiwummuzanga ku bikoola by'ekiti ekyo eky'Eggamansole. Kati oluvannyuma erinnya Namasole lyamuweebwa olw'okuba nti yawummulira mu kiti eky'Eggamansole. Era Wannyana oyo nnyina wa Kabaka Kimera ye yasooka okuyitibwa erinnya oba ekitiibwa ekya Namasole. Kati kiweebwa oyo yenna oba wa kika ki oba wa kika ki, naye kasitaabanga ye azaala kabaka. Manyi bagamba azaala kabaka akwata muvule, azaala omukopi akwata kitooke. Nnyini kitiko talya kya mpompogoma, eyo ngoma y'obwa Namasole. Simanyi oba obadde ogimanyi, naye onjogeddeko. Namasole alina engoma ye ey'enjawulo era ku lw'ekitiibwa kye n'obuvunaanyizibwa bwe. Ye nnyina wa kabaka, era nnyina wa kabaka omwana we lwali obwakabaka, era naye kyenkana aba afuuse kabaka, kubanga Nankere nga bali mu nnyumba Namiryango
amugamba amukuutira nti kati naawe ofuuse kabaka, yawukana mutabani we ogenda okuba olubiri lwa Namasole tuluyita Olusaka, era nakyo kyava ku Kisaka ekyali awo we yawummulira ekiti eky'Eggamansole. Omutaka omu gwe bayita Nkumbi Nkalu kye yasamba ow'Ekagwaba, kale kwe kwava n'akalombolombo kubanga bamulasizaako ennyumba y'owa Namasole ng'ezimbibwa. Kati awo ekyo ekitiibwa ebikyetooloolerako bwe kityo bwe kijja. Namasole alina n'eŋŋoma ye enkulu. Kakati edda nga Namasole talaba ku kabaka, kintu kino kyakoma ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna II kuba yayagala nnyo nnyina Kannyange, era yamuyitanga n'amugamba nti maama jangu ndereko, ng'amwagala nnyo 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 nnyo, ng'alaba tayinza kubeerawo nga talina nnyina. Kale akalombolombo kakoma ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna II. Ye entandikwa y'erinnya Namasole, ate twogedde ebirala ebyekuusaako awo, kankomeko nate tunadda n'ebirala. Naye sooka osubscribinge bw'oba nga obadde tonnaba kusubscribinga, toleka mukutu guno bw'otyo nga togwegaseeko, kubanga munnange agala omuntu era amulwanirira. Kyeyalinga tugabane ku ne bannaffe era nabo bajje bamanye era bayige eby'ensonga wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.